Yes, utevu nkwaniza ku Fadi TV ujinga kusaba subscribing ate o liking video ne bagita Fadi TV subscribe liking commenting ate onyigene ku kade ojja kufuna notification buli lwe natekanga video ku Fadi TV yuji subscribe ate o liking ensonga za gundi za introduction ya rape ko sane Bindeeba zikutte wasini wagulu mikwano gibambi bamukubeko surprise bakwano be bafanizi be bamukubeko surprise bale enkambwe nnyo era bifaananyi bimu ku bifaananyi ebyo bibamukubyeko ku surprise ye mikwano gye bambi gikimukoledde rape bamukubyeko surprise jukira introduction ya leero lunaku lwa leero luno emikolo emitongo kitandika kutandika saa 6 oba 7 sanga 7 katuwa saa 7 ndozo olengera mu mikwano gye jamukubyeko surprise abalumatic entertainment members bonna bali awo bonna bati timu ya alumatic yonna eri awo mune bamukubyeko surprise enkambwe era rape bambi yasanyusa nnyo lwa mikwano gye kubanga bamukubyeko surprise gye badde tasuubira introduction ya leero onako olweggulo amawulire gatambudde nnyo ku social media sites ezirako agalaga nti bannange introduction ya Miss ya rape ni mwami Bindeeba egenda kubaho olunaku lwa leero wabula ba haters abasinga bo bawakanyiza bagamba tejja kubaho nga bamanyi ba haters bo ku social media tebabula kubabaako ab'emitima emibi ab'emitima emivundu giri ejavunda edda naye nga bambi rape y'amazimbe ekintu akikubira ddala rape ne mwami we Bindeeba kugambye gwe beefuze social media sites ezibirako ez'amawulire news sites ezisinga ezitera okufulumya amawulire g'abaserebu bazeefuze nga buli site gy'ogendako boogera ku ye buli site gyogendako boogera kwanjula kwa introduction yaabwe nga gye boogerako mystery ne rape kugambye kyabadde ku social media site lunaku olweggulo bane kyali kikambwe nnyo abantu nga buli omu ayogera ku ye comments ne ziyoka ziyiika nga mazzi bannange kyabadde ku social media sites ez'amawulire bane kyali kijjobi nnyo naye nga bambi introduction ya leero okwanjula kwa leero introduction ya lunaku lwa leero era nga egenda kuba emikolo emitongole gigenda kuba gitandika saa 6 oba 7 ez'olunaku lwa leero ku Lwokutaano lunaku lwa Jjuma introduction lwegenda okuba kino kiraga nti introduction yeno Allah ye baba ali wamu nayo introduction ya leero bagenda kuba bagikola lunaku lwa Jjuma si kyangu nno gwe nno okyazanya teri muzanyo rape bambi wamma congratulations rape munnaye nkuyozayoza nze nga nze Faadi munnaye engeri gy'oli munaddiini munnange oli musiraamu nange ndi musiraamu nze mba nkwagaliza birungi byokka ba haters beesonyiwa okukola bikunyumira rape wamma kola bikunyumira nze mba mpita Fadi TV yugi amanya gange nze Faadi nkwaniza ku Fadi TV subscribe ate like comment nga ate sharing bintu bya rape introduction ya leero okwanjula mwenno mukyali awo mugenda kulaba omwana wagenda okunyumira mu byambalo mu kwanjula ne mwami we Bindeeba mwali mugamba nti okwanjula tekujja kuba oba haters abasinga ku social media baleekaana nti bajja kukola kwanjula bikibajja bikolabadde buli omu n'ayogera byonna byasanze naye ndowooza olaba ebifaananyi bitandise okuvaayo ate ng'omukolo gwa leero introduction ya leero okwanjula kwayo rape gyagambye egenda kufuba okulaba ng'alumya ba haters bonna bali bagamba wajja kubaayo kwanjula Gero mujja kwetuga ba haters musaaga mujja kwetuga era abasingo gya basanga berize ku mirabba abasingo gya basanga bali ku mirabba balengejja aho kwanjula kuteekeddwa okuba oba mwagala batemwagala kuteekeddwa okubaawo rape akyabalumiza ddala akyabalumya emitwe temunnaba nno nze bwendaba obulungi rape akyalumiza ddala ba haters emitwe kubanga okwanjula kwagamba agenda kukola ate kulina okubawo ate nga kwamanya ennyo mu ngeri nnyingi nnyo ate mulina okukikkiriza nti kwabaddewo n'olwensonga teri kuwakanya nze mbabbiddeko mukyuse side nga bukyali mu day wa rape kubanga okwanjula kugenda bazirisa abamu nno okwanjula kugenda kubazirisa abamu ba haters mbanba ngenda kusaba subscribing ate olakinga video ama rape nze nkwagaliza birungi byokka ne Bindeeba newankwadde mwafunamu obutakanye mukyala okumusofi ne Mukama ajja kuba bikwasaganye bino bijja kuggwa mu ngeri nnungi nnyo mukwatagane ne Bindeeba mulema ate kwawukana kubanga ba haters bwe munayawukana birijja kuba ssanyu lyabwe teeka eri abasinga nga ba amaaso bagateze balinze lunaku lwe baawukana bakuba obugere bawanika obulati bakuba gwe essanyu libatta okufaako obufi nga baawukanye kati rape ne Bindeeba balina okwesotinga bo nga bo ne beesetinga ne bafuba okulaba nga batambuza obufumbo bwabwe paka bukadde
paka obukadde ne bazaala abaana ne bakola biki byonna paka obukadde ne batayawukana kuba kati social media sites ezisinga kw'ossa ne bannamawulire abasinga amaaso bagatadde ku Rape ne Bindeeba okuva Rape ne Bindeeba baayagalana amaaso gonna agaba bloggers kw'ossa ne bannamawulire abasinga ab'olugambo kw'ossa ne social media sites ezibulako ez'amawulire bonna amaaso ba bloggers abasinga ne social media sites ezibulako ez'amawulire bonna amaaso bagatadde ku Rape ne Bindeeba era balina okubanga beesootenga ne bafuba okulaba nga batambuza obufumbo bwabwe mpaka bukadde kuba basinga ba haters kw'ossa ne abaana ba social media influencers abasinga baagala kulaba nga Rape ne Bindeeba baawukanye ly'essanyu lyabwe olunaku olw'eggulo ku mukutu gwa Opera News baataddeyo post ya Rape yadiraga nti introduction ye eriyo olunaku lwaleero naye abasinga comment ze baataddeko comment section yonna yonna ng'ejjudde abasinga nga bagamba bijja kufa enkuba ejja bitonnya ebiki tebijja kubeerawo musaaga mulimba Rape olimba teri kwanjula kwamu abasinga babadde balaga nti tebakyetaagirako ddala ekyokwanjula ekiraga nti Rape ne Bindeeba balina okwesootinga ne babeera nga bali wamu paka kukaddiwa musubscribing Fadi TV like ngate mu commenting musharinge video no comment section weri awo subscribe onyekene ku kade ojja kufuna notification buli lwe natekangayo video mbere bulungi mbasi video no ndaba